أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله atenderezebwa Allah nyini buyinza omusaasizi ow'ekisa ekingi abuwungezezza Allah nga tukyalimu abo abakyassa tumwegayirira Allah assa okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'ekyengera kino eky'eddiini eno ey'obusiraamu. Omulembe guno gwe tulimu gutwetaagisa nnyo okwenywereza ku ddiini eno ey'obusiraamu kubanga alfitanu kathiira, ebikemo ebisobola okutuwugula bingi, ate nga n'abalabe b'eddiini ey'obusiraamu tebatudde. Bwe bajjayo omuntu omu mu busiraamu n'abeera nga amaze okuluta dda, bakakasiza ddala nti omulimu gwabwe bagukola. Ate nga abantu ku mulembe guno tetufuddeyo kusoma ddiini yaffe ya busiraamu, so nga mu makubo agasobola okutunyweza tunywerere ku ddiini ey'obusiraamu kwe kubeera nga tusoma. Naye olwaleero ebisobola okutuwugula ne bitujja ku busiraamu bingi. Mu ebyo ebituwugula kwe kuwasa okw'ekintabuli, abantu okuwasa abantu abatali basiraamu, ate ne batafaayo kubasomesa, ne batafaayo kubasiramula, wabula ne bakola gumu gwa kuzaala baki baana. Ekiddirira eddiini egenda efa enafuwa mu baana, kasita enafuwa mu zadde n'enafuwa awaka, ebisigadde biba bizibu. Ge maka g'osanga nga ga musiraamu nga galimu eddiini bbiri. Maama agenda mu kyaki, taata n'agendako mu muzikiti, ago amaka gabeera mazibu. Kati ku mulembe kuno kwe tuli, yajibu alaina aw min awjab ma yajibu alaina, mu bimu ddala ebitukakasaako okulaba nga tunywerera ku ddiini ey'obusiraamu kwe kufaayo ennyo okulaba nga tusoma eddiini yaffe ey'obusiraamu, okulaba nga tugitegeera bulungi, tusobole otuuka mu maaso ga Allah nga Allah atusiimidde ddala. Olwaleero kye tugenda okwejjukanya kye twaleka mu kkubo ekikwatagana ku bulungi obuli mu kutoola salaamu. Ekisookera ddala, salaamu ismu min asmaa'illah, linnya mu mannya ga Allah agamanyikiddwa. Olaba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatuyigiriza bwe tuba tumaze okubeera nga tumaze essola, dhikiri gye tuleeta, Allahumma anta assalaam wa minka assalaam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Ay Allah, gwe mirembe era gy'oli yeeva emirembe. Kitegeeza nti salaamu linnya mu mannya ga Allah, ate era ne kiraga nti Allah yaleeta emiki emirembe. Twagamba nti salaamu erina ebintu bisatu. Omuntu senga aba ataddeyo omwoyo
n'alongoosa enniya ye mu kutoola salaamu eyo dduwa eri muganda we omusiraamu, kubanga salaamu ekisookera ddala erimu emirembe. Teriiyo mufa atayagala mirembe, buli wotoola salaamu oyagaliza munne emirembe. Tebolaba kibi nnyo okulaba nga bw'ogwa munno mu kafuba bw'otoola salaamu naye nga ku mutima gwo kuliko kiki kirala, nga kuliko bunnanfuusi, ng'omusiraamu oyo mwagaliza na kufa. wa idha jaa'uka hayyawka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim lawla yu'adhibuna Allah bima naqul. Allah yagaa nti hasbuhum jahannam. Abo bafaanana bwe batyo kibamalira okuyingira omuliro. Kati buli wotoola salaamu oba oyagaliza munne emirembe, naye emirembe egyo gikakasize ddala okuva ku mutima nti muganda wange gwe ntooledde salaamu mwagaliza emirembe. Ekiri mu salaamu ekyokubiri rahmatullah, kusaasira kwa Allah, kubanga okusaasira kwa Allah kugazi, kwabuna mu buli kintu kyonna. Ekyokusatu ekirimu barakatullah, emikisa gyani gya Allah. Kati omusiraamu bw'amala otegeera ebintu ebyo bisatu, siraba lwaki muganda we omusiraamu akutoolera salaamu n'ofufunyala n'omugamba waakafa olumbe n'otamuddamu n'otayagala kuddamu olw'ebigambo ebyo ebikulu n'edduwa eyo ey'amaanyi n'emirembe n'emikisa egiri mu salaamu. Abantu emikisa baginoonyeza mu masabo. Niraba Allah mu message mwe yagiisa mu kiramuso, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Saba Allah kusseeko emirembe n'okusaasira kwe kudde gy'oli n'emikisa gya Allah. Oli ne bamutoolera salaamu bw'eti ennene erimu obulungi, n'atayagala kumanya, n'agamba munne musiraamu gwe wantama, oba tonnaba kutegeera bukulu bwaki bwa salaamu. Abasiraamu bangi ku mulembe guno bagaana okuddamu salaamu za bannaabwe olw'ebigendererwa byabwe ebirala n'oluusi okwawukana kwabwe okw'edduniya mu mbeera efaanaganako bwetyo. Oli ne yeerabira nti salaamu ejjuddemu emirembe, ejjuddemu emikisa, ejjuddemu okusaasira kwani? Okusaasira kwa Allah. Era abatamanyi bukulu bwa salaamu be boosanga nga bawandiikira bannaabwe ebbaluwa oba message n'agiyisa in brief, n'awandiika www si salaamu. Eyo siki tekikkirizibwa musiraamu kulamusa munne n'awandiika bw'atyo salaamu www nti assalamu alaikum wa rahmatullah. Oyo bwakuwandiikiranga bw'otyo toddamu. Kiringa era muntu kusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'awandiika in brief W n'abasaalidde Nabbi nti sallallahu alaihi wasallam. Hatta n'abasomesa baffe abaatusomesa eddiini eno abaali abalungi bwe baalabanga omuyizi awandiika bw'atyo obanga abadde agamba nti kaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam n'ayita mu brief, awo tebaamuwanga na katiiki newankubadde ansa gyannyonnyola ki ntuufu. Naye omuntu n'agamba nti Nabbi yagamba, n'awandiika SAW sallallahu alaihi wasallam. Hadha la yajuzu. Omuntu alimu okugulumiza Nabbi n'okumwagala, kubanga buli wosaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebirungi bidda gy'oli.
buli wootolera munno salaamu ofuna empeera. Kati lwaki oyita mu brief? Talina buki? Talina budde. Naye kyofiiriddwa kiki? Kinene. Kati n'olw'ensonga eyo salaamu nkulu. Ebulaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga ebintu bisatu ebigenda okutuyingiza ejjana, nga senga tuba tubiyiseeko ne tubiteekako nnyo omulamwa, ze zimu ku nsonga ezijja okutuyingiza ejjana, ate nga zireeta wakati waffe okwagalana. Ekisookera ddala it'aamu ta'am, okuliisa abantu emmere. Kiraga obulungi bw'olina eri baganda b'abasiraamu ku mitima, era ekyo kigenda kuyingisa ejjana bw'onoolongoosa enniyayo, okuliisa abantu emmere. Ekyokubiri, okusaasaanya ki? Salaamu fiima bainana, wakati waffe. Buli n'abeera ng'asaasaanya salaamu, buli waalaba omusiraamu amumanyi tamumanyi, wabula amutoolera salaamu. Olwaleero tuli mu mulembe ng'omuntu okutoolera munne salaamu ayagala kusooka kumanya oba amumanyi, oba bagwa mu sekiti emu. Awo ye wa Supreme, abo baveeko. Awo ye w'ekibuli tomuwa salaamu. Abe nakasera aba obusiraamu twabuza mu sekiti, so nga obusiraamu ye ddiini Allah gye yatusiimira ffenna. Kati okutoolera omuntu salaamu tekyetaagisa kumala kumanya ag'omu sekiti ki, kasita asigala nga muki? Nga musiraamu. Tuli ffenna. Ekyokusatu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yatukubiriza ennyo nakyo kankyogere, qiyaamu llayli, okusaalako ekiki, nga Nabbi bwe yagamba nti wasallu billayli wannaas, musaalengako ekiro ng'abantu beebase. Lwaki Nabbi ate atugaa tusaala ekiro ng'abantu beebase? Kubanga abasinga obungi baba bakoze eki? Baba beebase. Kiseera kyakwebaka, naye ggwe ffaayo saala ekiro. Kale okutoola salaamu kikulu, era omusiraamu buli wakutoolera salaamu kiba kifuuse kyabwatteeka okugiddamu, era bw'otagiddamu ekyagenda kikubanja nakyo ku maaso ga Allah. Oba ntegerekisa, salaamu oli bw'agikutoolera nga musiraamu n'otagiddamu, eryo bbanja erigenda okukubanjibwa nalyo akubanje. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la tadkhulu aljanna hatta tu'minu, temugenda kuyingira jjana okujjako nga musoose kubeera bakkiriza ddala. Wala tu'minu hatta tahabu, temusobola kubeera bakkiriza batalina mukwano wakati wammwe kwagalana. Olwaleero abantu b'omulembe guno omukwano ogw'obukkiriza teguliiwo. Naye Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala shay'in, mbalagirireyo ekintu idha fa'altumuhu, bwe munaabanga mukikoze ne mukyesibako ne mukyekwatako, tahabbabtum, munaafuna omukwano ogwo ogw'obukkiriza. Nabbi yagamba nti afshu salaama bainakum, mutoole salaamu wakati wammwe. Salaamu eraga obukkiriza, salaamu eraga omukwano, salaamu yegenda okutuusa abamu ku bantu okuyingira ejjana. Tuli ffenna. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya ayyuha nnaas, abange mmwe abantu, afshu salaama bainakum, saasanye salaamu wakati wammwe. Ne bw'oba oyingira mu nnyumba, ne bw'oba osinkanye mukyala wo, ne bw'oba osinkanye baana bo, afshu salaama bainakum. Naye ani muffe wano atolera mukyala we salaamu ng'ayingira awaka? Ani muffe wano ayingira eri abaana be n'abatolera salaamu? Nabbi n'atugamba ekirala, wa at'imu ta'ama, muliise ku bantu eki? Emmere. N'etali Ramadani baliisa. Ate emmere esinga obulungi mugimanyi?
yetali ya mikolo noyita buyisi basiraamu nobagamba mujjeeko eka tulye emmere naye abantu bamala kuliisa mmere nga bamaze kukola occasion bw'aba n'akiika alina embaga ayingira nnyumba kitegeeza omuntu ne bw'aba talina akiika ne bw'aba tayingira nnyumba ne bw'aba talina graduation ayite ku bantu balye ki bannaaye mbayise tulyeko ffenna emmere kiki ekiriwo tewali kulya buli mmere naye abantu balinda ne bamala okufuna akiika bw'otazaala tetulye ku mmere wo balinze bamala okukola graduation abaana babakole ki bwe bataasome ne batuuka ku graduation abantu tebalye ku mmere alinze kuyingira nnyumba asooka ayita abantu balye mu muziga awo wooliita ku basiraamu abajyawo obaliise ku mmere osanga Allah kwaliisiza n'ova ne mu muzigo naye omuntu alinze amala okuzimba amaka ayita abantu balye ku mmere bw'otaliva mu muzigo oba tonnalabayo bafiira mu mizigo yita ku bantu balye emmere omuzigo ogwo gw'olimu oba self contained oba single room yita abajyawo mujje tulye ku mmere bantu balye ku mmere naye abantu balinda Ramadani yokka balinda zi graduation balinda simanyi zi pate ne wataba pate muliise ku bantu eki emmere tuli fenna akati nabbi kyava agamba ekyokusatu wasilul arham muyunge neki n'eŋŋanda zammwe oluganda tuluyunga naddala ng'otwolera baganda bussalaamu lwaki omuntu atuuka ku ddaala muganda we ddala ow'omu musaayi ne bagattako n'oluganda olw'obusiraamu n'amutoolera salaamu n'atagiddamu naye nga bonna baziikibwa awantu awo osanga ab'eŋŋanda nga tebatoolagana salaamu luganda kika kyolwo yakukola ki ekituusa ku ddaala eryo n'ogaana n'okuddamu salaamu naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba wasilil arham muyunge ki oluganda nga mutoolagana salaamu baganda bwebakutolera salaamu ogiddemu naye oli n'atuuka n'okubulookinga muganda we tayagala salaamu ze nga naye babasinkanye mu famire mu meeting ey'okumanyagana taddamu salaamu senga ndowooza Allah yali yakkiriza abantu bakola ebika ebirala bafune famire mwe batava senga abantu baba badda mu famire zaabwe naye ate ne batamanya nti okubeera mu famire mikisa teriyo muntu atalina famire nga wabuvunaanyizibwa teriyo yewaanira mu butaba na famire era omuntu ogenda okumulaba nga akaaba ennaku gy'alina mu nsi yazaalibwa atya talina kika naye gwe olina ekika ate oli mu kwejingira ku baganda bwe bakutolera salaamu bw'obadala bw'oba blockinga natamu eŋŋanda abo bye bakuzaala muova bakutolera salaamu giddemu nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba ekirala wasallu wannaasu niyam musaalengako ekiro ng'abantu beebase tadkhulu ljannata bissalaamu mugenda kuyingira ejjana neki n'emirembe mujja kuyingira ejjana mirembe ebigambo ebyo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi endala hadisi ya Ammara al-Barra bun Azib radiyallahu anhuma yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagante amarana rasulullah yatulagira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sab'in nabbi yatulagira ebintu musanvu ekisookera ddala bi iyadati al-marid okulambula abalwadde kirimu empeera olambula omulwadde ofuna empeera omulwadde oyo kuwulambudde okumuzzaamu essuubi n'okumunywereza ku ddiini ey'obusiraamu
kubanga naawe osobola okulwala n'obulwadde obusinga obwoyo. Bw'otuuka waali tolere salaamu, musomere ku dduwa, mukubiriza anywerere ku busiraamu, Allah amunyweze, mukubiriza abeere omugumiikiriza mu kigezo mwakola ki mwali, kubanga naawe Allah asobola okikuleetera. Ekyo nabbi yakitulagira bi iyadatul marid, hatta ne bwabanga omulwadde si musiraamu sobola omukolako daawa. Tolaba nabbi bwe yalambula omuvubuka eyali omulwadde omuyudaaya, nabbi n'amukolako ne daawa. Omuvubuka n'atunula eri taata we nga nabbi amugamba nti siramuka. Taata we n'amugamba nti ati abal Kasim, gondera oyo nabbi taata wa Kasim. Omuvubuka n'atoola shahada mu bulwadde, hatta n'atali musiraamu omulambule ku bulwadde. Kiyinza omuviiramu okusiramuka, nagamba omusiraamu ono ng'alina omutima omulungi, najja n'andaba. Naye omuntu abeera ne neiba we n'atuuka n'okufiira mu nnyumba nga talinyeeyo. Ensi gye tulimu mugimanye. Genda omulambule, gendako mu malwaliro, olambule abalwadde. Ate bw'otuuka awali omulwadde yolesa empisa z'obusiraamu, tokubirawo mbeekuulo, tonyimizaawo ndwadde bantu ze bafa. Wakatuuka mu ddwaliro okulaba omulwadde n'otandika emboozi ey'abantu abaakafa olunaku olwo. Leero nno tuziise basatu, ate nga gw'ogamba muki mulwadde. Lwaki okukola empisa eziragira ddala nti oliko akawujjo ku mutwe? Munno omulwadde ate omuyimiza bafa. Oli atuuka nomuga obulwadde obukuluma nno si bwe batta jjajja yafiira ddala obwo, ate obigamba mulwadde. Hatta n'okumugaa nti laama tomugamba nti laama, kubanga buli onoomugaa laama alaba takyalina ki suubi. Ekyo si kye kyakuleese kumukubiriza kudda eri Allah, kumusaasira, kumulaga nti agumiikirize, n'obutalwawo kuleetawo mboozi za mipiira munyumiza sseno nga bwe bagikubya 8. Oluusi ate ng'era muwagizi waki bakanazirise lwa sseno. Kaakati nabbi yatulagira okulambula abalwadde. Ekyokubiri, nabbi n'atulagira ittibaa'ul janaiz, okugoberera kugoberera salaat, kugoberera abafu okubaziika. Bannaye okuziika abafu muli empeera empitirivu. Naye ffe tulinze kuziika ba mu famire, tulinze kuziika abo be tumanyi abafudde mu mizikiti. Kasita omanya nti waliwo omusiraamu afudde, olina obusobozi obutuuka waali, genda oziike, kubanga buli ozigoberera jeneza ofuna empeereza enkana kiraat. Nga olaba olusozi lwa Uhud luliko kilometers 7, naye gwe okuba n'ekyalo nga kilometers 7 zizo oba wenkana kimbugaga. Senga baga nti kivumbi oyo gwolaba kilometers 7 onna waki gwoba oyogerekako. Neraba empeera Allah ze yakuteera mu kugoberera jeneza. Abantu abamu tufiirwa n'empeera, tugenze kuziika ne tutagobera jeneza kutuuka ku ntaana, ne tusigala mu bidaala ku mboozi, oyo olulaba nga basitudde bweppa n'alinnya kosta. Ekyakuleese si kyekyo, bakugaye kugoberera. Tuuka we baziika olabe munno we bamutadde, naawe bagenda okukuteeka enkya mu kinnya ekifaanana bwe kityo. Ekirala, nabbi kye yatulagira tashmiitul aatis. Omuntu bw'ayasimula n'agamba atya alhamdulillah, mugambe yarhamakallah au yarhamukallah, Allah akusaase, agaye yahdikumullah wa yuslih balakum. Ebyo nabbi yabitulagira. Wanasru dhaif, nabbi n'atulagira okutaasa abanafu, muli abaana abato, abakadde. Muntu yenna gw'olabanga munafu mu mbeera ze, oba mulema, mulaba yeewalula, muyambeko okumutuusa ku kigenderero. Ntegerekisi, muyambeko nasru dhaif, oba mulekwa, mulaba ali mu mbeera ya bunafu. Wa aunu almadlum,
nabbi ekirala kye yatulagira aunul madhlum, okuyamba omuntu alyazaamanyizibwa, bamukozeko obulyazaamanya muyambeko. Ntegerekisi ekyomukaaga nabbi kye yagamba wa ifsha'u salam, n'okutoola ki salam wakati waffe gwe mulamwa gwe tuliko, wa ibralul muqsim, n'okukkiriza okulayira kw'omuntu okukugondera bw'aba alayidde naga nti wallahi kino saakikoze, kkiriza. Tegerekisi naye omuntu akulayiza naga akwata Kurani olayire, ibralul muqsim, omuntu bw'aba alayidde kyalayidde okukikola ki, kukikkiriza. Kale tukimanye nti salaamu sha'iratun jalila, ibada nene, nusariu ilaiha, twanguwenga okutoolera bannaffe salaamu. Ate tukimanye nti salaamu zezimu ku nsonga ezigenda okutuyingiza ki ejjana, era kimanye nti salaamu ereeta wakati w'abakkiriza omuki omukwano ogwa ddala. Ne bw'oba oyingira wakaawo omukyala mutoolere salaamu, oyingira wakaawo abaana batoolere ki salaamu. Tuli ffenna Allah ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa alladhina tatawaffahumul malaika, abo Allah batuusaako okufa nga bamalayika babajjamu emiwe. Allah yagaa nti tayyibin, bamalayika abo abalungi, yaquluuna assalaamu alaikum, babagamba nti assalaamu alaikum. Olani bamalayika mu kiseera ekyokukola ki ekyokufa batoola ki salaamu, naddala kubakkiriza udkhulul janna, muyingire ejjana bima kuntum ta'maluun, nga muyingira okusinziira emirimu gye mwakola ki. Bamalayika batoolera salaamu eri abo Allah batuusaako okufa nga bakkiriza, bajja we bali ne batoola salaamu. Ate butya ggwe okuyingira mu nnyumba yo eri abaana bo n'otabaagaliza mirembe na kusaasira n'emikisa gyani gya Allah. Njagala tusembyeyo empisa z'okutoola salaamu. Tuli ffenna muzimu ku mpisa z'okutoola salaamu, an yaquula almuslim lilmuslim, ye musiraamu okubeera nga agamba musiraamu ne buli wamusanga assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omuntu buli watoola salaamu bw'atyo afuna empeera enzijuvu ez'amaanyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Buli wotoola salaamu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, faqad rattaba Allah subhanahu wa ta'ala au annabi al-ajr al-azim. Manya nti mulimu empeera nnene zogenda okufuna mu kutoola salaamu. Omuntu eyali badde ayanguwa okutoolera munne ki salaamu, n'omanya nti buli wentoola salaamu nfuna ki, nfuna empeera. Yustahabba an yaquula al-mubtadi'u bis-salaam, atandika agambye salaamu nuuna addemu bid-damiir al-jam', n'okuddamu okw'abantu abangi newankubadde ali atya omu, agaye nti wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Olayinza ogaate bwembeera omu lwaki ngamba nti wa alaikum assalaam, togamba munno ng'ali omu olw'okuba n'omugaa nti alaika assalaam. Eyo salaamu y'abafu, betugaa nti alaika assalaamu au alaikum. Naye omuntu yenna omulamu gaa nti assalaamu alaikum, era naawe omuddemu nti wa alaikum assalaam wa rahmatullahi, wadde ali atya, wadde ali omu. Tuli ffenna eyo mpisa mu mpisa ez'okutoola ki, ez'okutoola salaamu. Empisa endala ilqaa'uhu ala ammati almuslimiin, okutoolera salaamu abantu abali mu gurupu.
kubanga tulaba abantu abamu baganda baffe abasiraamu tebatoola salaamu okujjako kwoyo gwe baba bamanyi. Banaye Allah atuggyemu emitima emibi. Neewuunya omuntu okubanga alina obutakkaanya n'omuntu oba bwa muzikiti oba bwa famire n'ayita ku muntu nga tamuwadde salaamu. Abantu nga bakendeevu ba mpisa era nga bakendeevu ba bukkiriza. Oyita otya ku musiraamu kyolwokuba twafuna obutakkaanya ku muzikiti n'otamuwa salaamu? Ekigambo ekyo nkyakyewuunya kubanga gwe toliimu kalungi akola ekikolwa ekyo. Muntu muwe salaamu. Khairukum, nabbi yagamba n'okugamba nti wadde mufunye obutakkaanya naye khairukum, abasinga obulungi, man yabda bisalaami, yoyo atandika n'okutoolera munne ki funye obutakkaanya n'ebbuulu kituufu, naye asinga obulungi kunze naye yoyo atandise okuleeta salaamu. Bwansanga nanga assalaamu alaikum wa rahmatullah, naye omuntu amuddamu atya n'aga nti twala eri salaamu eyo nakoowa. Allahu akbar. Ebyo nno bye biri mu basiraamu abasinga obuki. Oluusi ntalo za mizikiti ogenda okubabuuza ennyo nga tewali. Oluusi simanyi mbu baali mu dduwa ono nadduka n'ekinaala. Kati wuliriza ebigambo. Uli yagenda n'ekinaala yantama. Twasoloza ekinaala kyaffe nga tumanyi mulimu akantu, yagenda nakyo. Kinaala mukimanyi? Temuyinza butakimanya. Olwa bidi ezibalimu ennyingi. Kakati ilqauhu ala ammati almuslimin, bw'osanga abasiraamu abangi gwe batoolera essalaamu, obamanyi si bamanyi, batoolera essalaamu. Amakulu omu yatoolera abaki abangi essalaamu. Tuli fenna empisa endala kyajja mu hadisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaala yusallimu arrakibu ala almashi, omuntu aba yeebagadde ekyebagalwa motoka yatoolera oyo ali ku bigere. Ali mu kyebagalwa ali ku pikipiki atoolera ow'ebigere, ali mu motoka atoolera ali kagaali, naye ate osanga ali ku bigere ate nga yatawaana neki atoolera ali mu motoka assalaamu alaikum. Oluusi oba eba yakumutwalako, naye ekiri mu sunna ali mu kyebagalwa yatoolera oyo atambula. Kyekyo kiri mu sunna. Abantu abavuga ebidduka muleme kweyagalira na kuleeta malala ku bantu. Gwali mu mmotoka tekigaana kusandabirwamu kutoolera gw'oyiseeko ki, oba basanze mu sitenseni sendabirwamu bana ya salaamu alaikum wa rahmatullah balamusizzaako kimala. Kati arrakibu ala almashi, ayeebagadde ekyebagalwa atoolera oyo atambuza ebigere. Walmashi ala alqaid, atambula atoolera oyo atudde. For example, oli awo otambula ku kyalo oyita ku bantu batudde ku mayumba gaabwe ku mbalaza zaabwe, gw'olina okubatoolera salaamu. Atambula atoolera akoze ki? Atudde. Walkalil ala alkathir, abatono batoolera abaki? Abangi. Kakiringa muntu kuyingira wano nga tuli mu darusu, yalina okutoolera abali mu masjid. Ate so sifa abangi tutoolera omu olw'okubazze mukungu oba watwali simanyi wa disitikazi simanyi ani. Abatono be batoolera abangi. Oli ne waaba wa kitiibwa, mulimu abantu Allah be yayambaza ekyambalo kya Ibilisi, ajja ku mukolo n'atatoolera bantu salaamu. Alibo nayagala abasiraamu bonna bagende waali bamutoolere ki? Kaifa hadha? Ekyo kyambalo kya Ibilisi kya takabbur, kiburu. Toolera abasiraamu salaamu, kababenga ba wansi, kababenga bamufuna mpola, batoolere salaamu. Banga bo bangi ate gwe oli otya? Oli omu. Ezo empisa eza salaamu. Tuli fena. Wa min adabi salaami kadhalik, era mu mpisa eza salaamu
istihbabu tikrari salam wa i'adatihi, kyamumpisa okuddingana salaamu bw'otagamba namutoledde ku makya namumazi buli w'omusanga mbadde muyingira wano ku magaribi n'omuwa salaamu, omusanze ebweru nga mufulumye kuyisha mwongere salaamu, omusanze afubutuka mu supermarket mwongere salaamu. Yustahabu tikraru salaamu wa i'adatihi, okugiddiŋŋana n'okugiddamu nga bwe kyajja mu hadisi eya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagamba nti idha laqiya ahadukum akhaahu, omu bw'asinkananga muganda we. Olaba Nabbi ebigambo byakozesa, omusiraamu yamuyita ani? Muganda we, so so oluganda olw'omusaayi, wabula muganda we muki? Mu busiraamu, mu ddiini. Bw'osinkana muganda w'oyo omusiraamu, okumanya muganda we buyinza okukyenkya nga yakunaaza, nga yagenda okukuzinga, yagenda okukugolola. Oyinza n'okufiira newagamba musiraamu munne afiiridde wali, nga yagenda okusooka ku mayitiyo. Bw'osisinkana muganda we omusiraamu, faliyusallimu alayhi, amutoolera essalaamu. Fa in haalat bainahuma shajara, newankubadde omuti gwe gutadde ejjiji wakati waabwe, ono ali eno n'oli ali luddawa, awu jidaaru oba kisenge, fensi, kalibe ejjinja, thumma laqiyahu, n'amala ne yeetoolola bw'ati omuti n'amusanga, faliyusallimu alayhi, amutoolera essalaamu. Olaba bagamba ekyo, ate butya bw'oyita ku muganda we omusiraamu n'otamuwa salaamu, olw'okuba mulina obutakkaanya, olw'okuba mwayomba. Naye laba Nabbi kyagamba, newe guba muti nga gwe gubadde gubasiikiriza ne weetoolola bw'oti n'omusanga, emabega waaki? W'omuti waagwo, mutoolere essalaamu. Wano waliwo abasiraamu abamaze omwaka nga tebatoolera bannaabwe essalaamu. Abantu abo we balifa bagenda kubeera batya? Olina atuka n'ogwo oyine ku mayiti yange tasembera. Newe eyali badde afumintiriza n'agamba munnange akoze ki? Fudde nange essaawa yonna nkola ki? Nfa. Tuli ffenna. Ne waliwo ayita ku mwana omuto, obwana buto saagala kummanyiira. Mwana omuto era bamutoolera ki? Mu kumutoolera salaamu mulimu n'okumuyigiriza adabu, empisa z'obuki. Omwana ono akula amanyi nti buli osinkana abantu batoolerwa ki? Salaamu. Tuli ffenna. Era mu mpisa za salaamu, istihbaabu salaamu idha qaama min almajlis, omuntu bw'asituka mu majlis mu lutuula atoola salaamu, nga bwe ndabye afubutusaawo alina kutoola salaamu. Nga bwe tutudde wano, oyagala kukola ki? Mutudde mu lukiiko lwa kika, oyagala kuvaamu genda mu manju, mu mpisa za salaamu gw'olina okutoola asituka. Muli mu darusu ogenda toola salaamu. Muli mu miitingi ya famire oba yambaga waliwo afuluma ebweru, oyo yalina okutoola salaamu. Ezo zonna empisa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazituyigiriza. Nabbi yagamba idha ntaha ahadukum ila almajlis, omu bw'amalirizanga olutuula, faliyusallim, atoole ki? Salaamu. Abadde atudde bali mu lukiiko, bali mu lutuula, bali mu masjidi, atoole salaamu. Fa idha arada yakuuma, bw'ayagala okusituka, faliyusallim, agambe nti assalaamu alaikum. Tuli ffenna. Era mu mpisa endala, idha dakhala almar'u, senga omuntu ayingira bayitahu, ennyumba ye, aw bayitu ghayrihi, oba ennyumba y'omulala, atoola salaamu. Sebo n'ennyumba gy'opangisa gye wazimba batoola salaamu nga bayingira. Oba ntegerekisi? Batoola ki? Ebifo ebyagaanibwa byebyo nga wolaba obutale amma, nga wolaba zimoolo,
kuba tolina gojja kutoolera ddemu. Naye okuyingira awakaawo oba awakawo omulala mu nnyumba ye, nga Allah bw'atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Temuyingira mu mayumba agatali gammwe tusanga musabye n'okutoolera abalimu salaamu. Ne bw'oba ozze kubanja, balandiroodi abamu bagenda ne babulwa empisa, najja okubanja omupangisa n'atatoola salaamu, wabula okumukaayuukira n'okumuvuma. Mwebaka ki? Bw'oba obanja basiraamu batoolere salaamu wadde obanja, kasita oyingira mu nnyumba kagabenga amayumba gago. Naye kati essaawa zino agivunaanwako ye muki? Ye mupangisa alimu. Bw'otegeera nti musiraamu mutoolere salaamu, so si nti olw'okuba omubanja. Abamu awenjula kate nyoka kanayingidde mbabanja emyezi emeka. Mungu atutaase obupangisa baganda bange abasiraamu. Mungu atujje mbuki? Obupangisa kintu kizibu, kirina ebizibu binene, bulina ebizibu, bulina obunyomoofu, bulina omuntu bayinza n'okukwendera ku mukazi wo. Mungu atutaase obupangisa. Allah abubawonye, ffe twabulimu twabulaba ebizibu. Era nga natandise kubanyumiza bupangisa, muyinza obutaddayo kwagala kumpuliriza olw'ebizibu ebiri mu bupangisa n'emitawaana. Omuntu akutwalanga atalina magezi, alabanga akuyamba, naddala nga Allah akugezesezza ne zikeerewa. Oyinza obutaddayo kuwoomerwa mmere, n'obutaddayo kunyumirwa mukyalawo ku buliri nga landiroodi yakaaye. Abantu abamu ne batuuka n'okukasukira bannaabwe ebintu ebweru, abaana ne batuula ku lubalaza, n'ateekako kufulu. Waliwo gwe nalaba mu bupangisa, munnange yali neiba mu kiseera eky'obupangisa, musajja n'aleeta bulooka, olukumi lwa bulooka n'alupanga ku mulyango nga talina wasobola kuyita. Olukumi lwa bulooka enkalu n'azipangawo naga atayitawo. Olukumi lwa bulooka mulutegedde? Musajja agenda okudda nga bulooka ze ziri ku mulyango 10. Aleese matoka bagiyita batya zino ezamu erifu, n'alupanga bw'ati tayingira. Naye bw'apanga olukumi olwo nga munda mulimu abaana, nga mulimu omukyala, kale mbadde muzze mu ddalasa n'omukyala ne musanga olukumi lwa bulooka ku mulyango, mba mugenda kusulawa. Banaye muyitirize nnyo okusaba Allah tugaziirize mu byenfuna n'ebyensula. Yalidduwa nabbi yatuyigiriza erimu ebintu bisatu: Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' li fi rizqi wa wassi' li fi daari. Allah nsonyiwa amazambi gange, ongaziirize ebyenfuna, ongaziirize ebyensula. Banaye obupangisa bubi nnyo. Saba Allah abutuwonye, era nsaba Allah abubawonye kuba bubi nnyo. Gyenkomezza, saagala nakwogera bisukaawo. Ekiddirira ekisembayo, famin alwajibu alaina, mu bimu ebitukakatako, an na'lama anna fadilata assalaam innama shuri'at li rabiti al-umma. Salaamu yateebwawo okuzimba emitima gy'abakkiriza, okubeera mu ssanyu. Fahiya ruuhun tasri fiiha liyaumma salaamaha, gwe mutima oguteekeddwa okutambula n'abantu babeere n'emirembe, bafune emirembe mu nsi yaabwe n'emitima gyabwe ne baganda baabwe abaki? Abasiraamu. Salaamu kigambo kikulu, kigatta wakati w'abakkiriza. Salaamu kintu kikulu, kireeta wakati w'abakkiriza okwagalana. Njagala kusembyayo ebintu bibiri ku salaamu. Atali musiraamu bw'akutoolera salaamu oddamu otya?
ekisookera ddala tekikkirizibwa ku musiraamu kutandika kutoolera muntu atali salaamu n'amutoolera salaamu. Okutandika, please njagala mumpulirize bulungi, tekikkirizibwa musiraamu ye kennyini kutandika kutoolera atali musiraamu salaamu, kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u alyahuda wala nasara bisalaami, abayudaaya n'abanaswara temutandikanga okubatoolera salaamu, mwe temubatandika batoolera, wabula bo we batutoolera tuddamu tutya. Awo wali amasala. Ekisookera ddala, atali musiraamu bwakutoolera salaamu bw'aba tagituusizza mu ntuusa yaayo, ng'abayudaaya bwe bajjanga mu maaso ga nabbi ne baga nti assaamu alayka, baali bamwagalizanga kufa, nga nabbi abaga nti wa alaykum, kyemunjagaliza nange kyembagaliza. Naye atali musiraamu bw'atoola salaamu mu bulambufu bwayo, mu bulambulukufu, faminal adili, kyambwenkanya mu bigambo by'abamanyi, kawulul jumhur, naawe okumuddamu salaamu. Obantegerekisi, senga atali musiraamu atoola salaamu mu bulambulukufu bwayo n'aga nti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, faminal adili, kyambwenkanya nammwe okumuddamu kasita agitereeza, kubanga mulimu atali musiraamu atoola salaamu nga n'oluusi obusiraamu abukola ki? Abwagala. Kikigambo ky'abamanyi bajumhuru ahli ilm, senga baba batodde n'agitoola mu bulambulukufu, naawe muddemu. Naye okumutandika kyekitakola ki? Kyekitakkirizibwa. Oba ntegerekisi. Kati n'olw'ensonga eyo, senga atali musiraamu atoola salaamu mu bulungi bwayo nga tajeeja, takwagaliza kibi, mu salaamu omwo agitodde bulungi nga bw'erina okufaanana, kubanga mulimu abagitereeza nga n'abamu basinga n'abasiraamu abamu. Olwo omusiraamu nga tamanyi kuddamu kutoola salaamu, oga assalaamu alaykum walhamdulillahi rabbil alamin. Naye senga atali musiraamu agitoola mu bulambulukufu bwayo salaamu, ogimuddamu nga bw'aba atodde. Wa idha huyitum bittahiyya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, okujjako nga zze mu mbeera yakujeeja, yakuvumirira, nga bali abayudaaya we baakolanga, baatooleranga nabbi nga bamugaa nti assaamu alaykum, okufa kudde gy'oli, nabbi abaga nti wa alaykum, nammwe ekyo. Naye senga agitoola mu bulungi bwayo. Tegerekisi, bw'otasirika, abasiraamu tulina okumanya nti salaamu kiramuso kyaffe eky'obusiraamu. Ate n'osangayo era abasiraamu abamu bwe batuuka ku mikolo gy'abantu abatali baki basiraamu, babalamusa mu nnamusa ey'ekikatuliki, ne baga Katonda mulungi, simanye ki, Mukama mulungi kiseera kyonna, olubeerera. Kati omusiraamu tafaanana ate ebyo. Bw'amanya nti omukolo abaliko bonna si baki, si basiraamu, tatoola salaamu, kubanga ngambye musiraamu tatandika kutoolera atali musiraamu salaamu. Wabula atali musiraamu bw'atoola salaamu tutunulira mu mbeera mmeka? Bbiri. Agitodde bulungi ng'obusiraamu bwe bulagira, addibwemu. Agitodde ajeeja akwagaliza kibi, mu salaamu omwo byafulumizza ng'omugaa nti wa alayka, nga bw'onjagaliza naawe, oba okumugaa nti wa alaykum. Naye abamanyi kawulul jumhur, ekigambo ky'abamanyi min baabil adili,
kyambwenkanya okumuddamu nga bw'aba akoze ki, nga bw'aba agitudde. Abamu batolera salaamu n'aseka busesi. Ekyo nabbi teyakiragira nti atali musiraamu akutolera salaamu nti oseka busesi. Oli n'aseka, lwaki tosiramuka? Kyayinza okuba agitoola ng'ayagala. Siraamu bumunyumira. Waliwo abantu abatali basiraamu nga banyumirwa ebintu by'obusiraamu. Kati nga mu kunyumirwa omwo kikwetaagisa ggwe okumusikiriza afune obulungi bw'ekyo kyakola ki, kyayagala. Naye ate muleme kubeera bamunafiriina abongerayo abantu bongezi. Nakutolera salaamu n'omugamba wakafa olumbe. Tolina mukomole ng'otolera abantu ba Katonda salaamu munajisifu ggwe. La by'omusiraamu tabeera bw'atyo. Ezo tezaali mpisa za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manyi tulina abantu mu basiraamu baffe wano nga imaani yebasingako obungi okusinga okumanya n'amagezi. Kasita imaani esinga ebintu ebyo ng'oli mu buzibu. Kasita imaani esinga yiri mu gy'olina n'amagezi ng'oli mufu wajjo. Bwe olaba ng'akulembeza ki, alina taata we si musiraamu n'agenda n'amuvuma, tamuyita na taata, wabula amuyita Mr. Joseph, obadde ogamba ki? Mr. Peter, nsanzeko Mr. Kolo, obadde ogamba ki? Oyo taata wo, oyo nomuyita taata. Ibrahim nabbi wa Allah Khalilur Rahman alayhi salatu wassalam yalina taata we Azara nga si muki, nga mubazina w'amaki. Tunuulira aya Qur'ani bwe munyumyako. Talina lunaku luyamugamba nti ya Azar, kyewange gwe Azar. Yayitanga naga ya abati, taata lima ta'budu ma la yasma. Taata lwaki osinza ebitawulira ebitalina mugaso. Qur'ani yonna eyogera ya abati. Ibrahimu ayogera ne taata amuyita taata. Lwaki taata wo olw'okuba si musiraamu omwasanguza erinnya? Sanzeko nno Mr. Call ya Mr. John ono. Numuga John yaluwa ati ye muzeeyi wange omanyi obulunga mu bukyamubuze. Kiraga killatul adab wa killatul ilm, bukendeevu bw'empisa, little knowledge gy'otalina tomanyi. Oyo taata we ali mu kiti kirala wadde si muki, si musiraamu, asigala ayitibwa taata, asigala ayitibwa maama. Ni bw'aba ayagala kyakulya kimuwe, ni bw'aba ayagala kumujjanjaba mujjanjabe, ni bw'aba ayagala kumutwalako Masaka ntegerekisi alabe ku bantu be muvuge. Anjagala munaye genda kulaba ku basenga bange bali Masaka muvuge, gyontwaleko mutwale taata wo maama wo. So tekitegeeza nti olw'okuba akuzaala si musiraamu kyolina kumuvuma na kumujerega na kumuyita Jeeni oba Peter. Maama wo asigala maama wo, ne taata wo asigala ki, taata wo. Ne bw'aba akuyise mu kyalo genda kulyo ng'akuyitidde kukola ki, haraamu, ng'akuyise kusamira. Mwana wange mujje musamire empewo z'ekika zakuŋŋaanye wano, awo tokkirizibwa genda ne bw'abanga muki, nga musiraamu yakuyisa okukola ebyo. Naye ekitali ekyo, bazadde baffe abatali basiraamu tubawe ekitiibwa kyabwe eky'obuzadde, basigaza ekitiibwa kyabwe eky'obuzadde. Tubayita bataata, tubayita bamaama. Maama obadde ogamba ki, taata obadde ogamba ki, munaye ndudde okunywa ku sukaali n'okwata mu nsawo n'omuwa. Ntegerekisi. Naye abavubuka b'ennaku zino abamu, so si bonna, abamu empisa entono n'obutamanya n'okusuubira mbu balina imaani nnene, genda balaba ate nga boonoona bwonoonye. Ate abatali basiraamu ne basuubira nti obusiraamu bwe bukola ki, bwe buyigiriza. Obusiraamu bwe buto si bwe buyigiriza, ezo ziba mbeera nga za muntu, nga ze mpisa ze. Tegerekisi. Kale olwaleero mukkirize
tukomaawo musomo gwe twali twagutandika nga tetwagumaliriza. Njagala kufundikira n'ebifo ebitamibwamu okutooleramu omuntu salaamu. Njogedde ku atali musiraamu engeri gy'atoolamu salaamu era n'embeera nti tetukkirizibwa kumutandika naki salaamu. Ebifo ebitamwa okutooleramu omuntu ki salaamu nga kitamwa, mwawule ekitamwa n'ekiri haramu. Bwe ngamba ekitamwa kirala tuli fena, n'ekitali n'okugamba nti kiri haramu nakyo kiki kirala tuli fena. Jaa fi Gidha'i al-Albab sharh Manzumat al-Adab, yannyonnyola ebifo ebitamwa okutooleramu omuntu salaamu. Minhum al-mutawaddi'u, omuntu ng'afuna wuzu. Osanga omusiraamu ng'afuna wuzu kitamwa okumutoolera salaamu. Muleke asooke amale okufuna wuzu, kubanga wuzu ibaada. Newankubadde abantu abamu tebakitwala nga ibaada, abasanga boogereramu, abamu bawemula n'okuwemula, ali ku bibooziboozi ebitajja. Naye omuntu bw'abeera nga afuna wuzu kitamwa okumutoolera ki tuli fena. Waman fil hammam, omuntu ali mu toilet. Abantu abamu ajja ku ttooyi nga waggale n'atoola assalaamu alaikum, ani ali muno? Kati ate otoolera otya omuntu ali mu ttooyi salaamu? Ali muno salaamu alaikum, babambi banaatera okkima. Kaifa hadha? Ekirala kye bagamba ekyokusatu kye yannyonnyola fi Manzumat al-Adab, waman yaakulu, omuntu gw'osanze ng'akola ki ng'alya, bw'aba alya emmere. Bano ebyenjogera sigamba nti kiri haramu, njagala mwawula ebintu bino. Bwe bafukaha bye bagamba nti kitamwa, ntegere kisi kitamwa mukimanyi? Kitamwa mukimanyi? Kyeki? Ekitalabika bulungi, ekyalabadde kitasaana. Tegere kisi kiringa kusanga muntu anyiza eminyira nga talina katambaala oba gundi, anyizisa ngalo naga assalaamu alaikum. Tegereke ekyo kikola kyekyo kitamwa. Mukitegedde kati? Makulu tekijja. Okirala au yuqatil, omuntu ali mu jihad, alwana, ali mu jihad, ali mu kisaawe, bakuba kiki kitala, tomuwa salaamu, kitamwa. Ekirala au ala talin, omuntu gw'osanze ng'asoma Qur'ani. Ala talin, abadde asoma ki Qur'ani. Sooka omuleke malize Qur'ani kuba mashghul bidhikiri, ali bize. Sooka omuleke, kitamwa. Naye ogamba bw'omutoola kisegeeza tofuna musango. Wadhakir, omuntu ali mu kutendereza ani? Allah. Mulabi ali ku bulaadi atendereza Allah, oba omusanze mu dduwa, sajja watu alina kyaggusa, Allah nsonyiwa, Allah nenenyeza gy'oli, Allah ezambi lino nsonyiwa, assalaamu alaikum, omujja ku mulamu. Lusa asaba Allah mutaasa amabanja, Allah ebbanja, Allahumma kfini bihalalika an haramik, Allah malira amabanja, Allah malira amabanja. Alayhi assalaamu alaikum. Tuli fena. Wa mulabbi, mulabbi mumumanyi? Yali ku labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka, alibbize ne dhikri eri Makka. Tuli fena. Abamu bagamba wa muhaddith, n'omuntu wanyumya emboozi, omusanze abuulira abantu, akutta akazindaalo nga bwenjogera wano, nojja Sheikh salaamu alaikum, sooka ondeke.
oba sooka omuleke. Bagamba wa khatibu ne khatibu. Nani? Khatibu. Tuli fenna abamu bagamba wa wa'idun, n'omuntu abuulira abaki abantu kitamwa okubeera nga tumutolera salaamu. Abantu gwe balaba omulala gwe njagala okusembyayo, al-mubtadi'u alladhi yad'u ila bid'atihi al-ghalidha. Munnabid'a kakonge lwe luganda olutuufu. Munnabid'a kakongolira akola bid'a ezimujja ne mu Busiraamu, oyo tiye tomuwa salaamu. Oyo yalina okusengukibwa olw'ekibi ekyo kyaliko. Wa mubtadi'u alladhi ghalada fi bid'atihi, bid'a ze ziri enzito, yeetoloola entaana, asaba abafu. Tegerekisi. Fahadha la yulka alayhi salam, oyo tomuwa salaamu. Omusenguka lw'ekyo ekibi kyakola ki? Olw'ekibi kyakola ki? Kyakola kyaliko. Okusobola okutamwa kyakola nti kibi. Abo abaazitowa mu bid'a ziri zennyini ezijja n'omuntu mu buki? Oba ntegerekisi. Kubanga abantu abamu ennaku zino tebaawula munnabid'a asengukibwa n'atakola ki? N'atasengukibwa. Naye oli wa mubtadi'u tuli fenna afaanana bw'atyo mu bid'a ezo zikaŋŋaŋa. Nti alina bid'a nga kaŋŋaŋa yennyini, oyo nga tebanga nawo. Tegerekisi. Ziri enzito, yeetoloola entaana, asaba abafu, asazisa abantu embuzi n'aziziika, abajjako ebisiraani, awandiisa Kulaani omusaayi, Ayatul Kursi. Wallahi Allah atutaase shiriki. Allah atutaase ki? Okumanya shiriki mubi nnyo. Omuntu yenna mushiriku amagezi ge gali wansi. Omusajja mushiriku, omuntu agenda gyali okumanya abashiriku amagezi gali wansi. Ne bamugamba nti keeranga ku makya okuwona ebizibu ebyo, oziike Kulaani okeere ng'ofuyiseewo. N'akeera n'afukangawo. Watadde Kulaani. Ne bamugamba kwata owandiise Ayatul Kursi omusaayi guno, n'akeera n'agiwandiise. Naye omuntu agenda mu ddwaliro ew'omusawo owa bulijjo, bano abasawo ab'eddwaliro ab'ekizungu, ne bamugamba nti ekigenda okuyamba okukendeeza ku bulwadde, lekera okulya ennyama, toddayo okunywa sukaali, omunnyo guveeko. N'abiwakanya n'aga sijja kuva ku nnyama. Ne bw'anaayogera ekifaanana kiti, nzija ku nnyama, ayagala kundekera ki? Niraba ate omushiriku ne bamugamba nti keera ku makya oziike Kulaani okole ki? N'agenda n'afukawo. Tawakanya biri eby'ekishiriku, wabula bino eby'ekizungu abikola ki? Ebirimu amagezi. N'amugamba nti akendeeza amasavu ago, omunnyo guno gukendeeze. N'aga sijja kuguvaako. Ani ali emmere omutali munnyo? Naye raba bwe bamugamba nti keera ku makya ofuke nga we waziika Kulaani owone ebizibu, n'akeera ku makya n'afukawo. Oyo ategeera oyo buli bulamu bwa akhira bwayonoona. Oba ntegerekisi. Byo tasobola biwakanya. Ate kyeyali badde agamba nfuka nkya ku Kulaani. Naye bino omugamba nti lekera ennyama, abikola ki? Sijja givaako. Jjajja wange yafa nnyama, sijja gita. Naye bamugamba leeta omutwe gw'omwana tuguteeke wansi w'omusingi, ofune obugagga, ayigga omwana. Bw'aba wuweera amutuga n'amutta, n'amuteeka wansi omwo. Mutunulire embeera y'ekishiriku. Kale nsaba Allah atutaase shiriki, atutaase ne bid'a. Ebigambo byange ebyo bye njagadde kufundikira nabyo omusomo gwaffe ogw'olwaleero.
nyongera kubajjukiza nti akaseera ke tulimu kakuzza abaana ku maki ku masomero. Baana mbazze mu masomero ag'obusiraamu ag'eddiini. Future y'abaana baffe gye munoonya eri mu kusoma Qur'ani, eri mu ssomero eririmu eddiini, omuli esswala, omuli aqida, omuli ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So si mwana kufuuwa luzungu. Abantu bafuuwa n'oluzungu nga tebagendangako ku masomero. Omuntu n'ayiga kusuubula busuubuzi, genda mu nsi kusuubula, akolagana n'abasuubuzi n'ayiga oluzungu. Naye tojja kutuula wantu baana basoma Qur'ani, oyiga okusoma Qur'ani ng'otuula butuuzi nabo. Osanga bakondakita tebasomanga nako wadde top class, naye nga bafuuwa Ekingereza. Tegerekisa. Naye eddiini yeetaaga kukola ki? Mutwale abaana basome eddiini. Mutwale abaana mu masomero g'eddiini. Baraka eri mu kusomesa mwana busiraamu, kwe kwesiima. Naddala ensi eno gye mulaba olwaleero ekanudde amaaso, abazadde twale abaana basome eddiini. Byemuwoza njagala omwana abeere mu ssomero eri mu standard, afuuwe oluzungu, abeere ki? Oluzungu asobola oluyiga wonna, asobola okuluyiga. Bangi baluyize nga tebasomanga nako. Baluyigidde mu busuubuzi, baluyigidde mu kukaayana, baluyigidde mu byobufuzi. Oli n'atuuka n'okuddayo asoma oluzungu, simanyi akole senior 4, asome senior 6, olw'okuba agenda kwesimbawo, ayagala kubeera MP. Naye nga taddangayo kusoma Qur'ani, uga nti kantuule nsome ki? Qur'ani. Naye ogenda omulaba aseba atudde mu different language, bamukoochinga oluzungu. Haji, repeat after me. I am a man. I am a boy. Haji, can you say a boy? A boy, a boy. Niba kitondo ino soma Qur'ani. Niyo olw'okuba mbu ayagala kwesimbawo, kansala, ayagala kutwala bwa ggombolola, ayagala kuyingira mu parliament, nagakanzireyo. Eddiini sheekh gye tugenda naye ani mufeeraga ekaŋŋende bansomese Qur'ani, n'otulaga nti alif, baau, taau, thaau, jim, haau, khaau, daali. Ebyo alaba bimukola ki? Bimuswazi. Naye wali bamugana, repeat after me. This is a book. Ogambe otya? Ebyo tebimuswaza kubanga alina kyakola ki? Kyagoba. Kyogoba ne mukabuli ogenda kwogera ayamwe boy. Allah tuwa okutegeera n'okumanya. Ebigambo byange ebyo munansonyiwa abaddayo okusoma. Sibaganye kuddayo kusoma, naye kyentegeeza mukulembeze ebiki ebikulu. Obusiraamu obutegeera omanyi okusoma Qur'ani. Gwe bakugamba nti okubeera MP kikugaana kusoma Qur'ani. Beera MP ng'omanyi okusoma Qur'ani. Beera kansala nga Qur'ani ogimanyi, ng'obusiraamu obukola ki? Obumanyi. Tegerekisa. Kale subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.